zina yetuuza nnyo kyabadde kyatteeka nti buli omu alina okuzina wafunye buzibu ki bwa kalungi bwa nampijja nabadde ndi wano we mwanzija ku ntebe nenja bannanga wamanjala okubaza thank you for being a gentleman njagala kubaza omuwala akola ku Serena bakuyita namakula yaleta akati binangamba nemwe sonsa namakula yasimaya wallahi yangamba amasayimo kano kako anti nze namakula ngeno kuddamu munonyanga simula wama namakula webali you're supposed to be on the show because okola kawungezi wama namakula webali ngolo abawala amaze okujjuza emmeeza bwebati tuyingide otunyirira bitya ngamba kanvira bawala ba telefone batula so one of the tables ezasingako ebiwala ebirungi era nali ntuddawo emabbali omusajja nankuba akamana ngamba musinzira ku kinga mulonda ebiwala nemugamba of course beauty n'obwongo beauty with brain nangamba mubeerawo mutya ani mugamba ffe twamanyira n'abasaasira ye bw'alaba ng'ali wano bw'ali ennyama but then we turn up yali nungi yatumirako ku PCDN uyawo mu Cape kakati mugenda mufuwa ama PCDN nalaba abakadde kasente mama yatukana maana atwana dakka sente nana nawulengera nengamba kali kakwano keke nalina kone kama mami abalamu mama yabala sene ngamba bubulijjo yeto bibeera kati PC yafunye challenge mama tolina mukakasa nte muina sente ku TV ngaba kwano baba mama sente basanyuka bakuwa sente but anyway kyali kirungi nnyo gundi eyo Serena eyo twali mu kivulu kyali kya Edikenzo olakwandira ebivulu bino ebyebifo nga birina numbers almost ezitegereka kubanga tisena ebekuba abantu 1500 the best gyosobola ogikuba ennyo gyagikuba 2000 oba ontegeera kati ebiseera ebisinga kizimu nnyo okubeera n'atendensi eyanaamiriza nota nti ng'ofunye abafikidde okujjula esobola okujjula but paka ng'ofunye abafikidde ng'ate bangi and when you find these places tezitera compromising bagamba tujjudde tuba okujjula kubakola kikuba kujjula kati abantu abafikira wabweru abangi be bajja ekifaananyi kya 46 years of Mesach Semakula okubeera show ey'enjawulo ku show zonna ezibadde ku Serena Serena ebadde eyina abagamba nti be bannannyiniyo naye era nga tulowooza omanyi ebintu bino bye tukola kyova olaba nti kibi nnyo okubeera nga yo programmer yo an event organizer okola bino ebyaffe byetukola nga byokola bikwate it is very important to make research kubanga ani abadde amanyi nti nno abayimbi ba bandi balina ababalaba ku Serena I know kale Mesach yandi abalina asobola obbayita olw'ekitiibwa kyali nange yewaffe gyempanga yamanyire baga goli wa PTC ontegedde era nga tumanyi nti ajja bafuna kubanga asobola okugenda mu office nti Mesach wajja mu office yo n'akugamba nti nkuyise mu show yange oyinza obutagaana oba ontegeera naye bwe twalabye omuwendo gw'abantu abaafisa ab'emitwalo 10 abo be babadde bawulira obulango kati awo kiddayo erimu abalina ebintu ebigenerizing nti kino kyabano kubanga betulowooza nti no be bannanyini kyo tebakikolangako ge mazima betulowooza nti kirasi za Serena tebakikolangako bano wano nno nga olwo kati abantu bafise kati ate n'ekyo nno ekyo ekifaananyi kya ssaawa kiri mu ssaawa ndowooza nga emu kitundu kati mwe temumanyi abafirika abaatuuka ku 3 ekitundu kubanga akavuyo ka poliisi okwagala okuinterveninga nga ate ako kaalinga ku 3 kitundu nga tawo kisusse wano kyali controllable abaali munda tetwamanya nakyali bweru so nze nagenza ova mu ya Mesach Semakula nga kyenjize kiri kimu another thing is abantu okulowooza nti waliwo class y'abantu abategeera abantu I'm very active on Snapchat yo Slay Queens basalako show ya Mesach example yuno mwala gwajja na yali kayimba kani nga akayimba ningamba Alisha bayitire no watashi gwe yali naye Geba kali kayimba ki bannange nga akayimba ate kintu nalina kiraba wa muhanji Mesach lwajja
ng'obuwala betulowooza buno obunywa emyenge egy'ebbeeyi obwamba bukwata amasimu ge tulowooza nti g'amaanyi nga buli kusigga onsimira bukayimba bonna gye bulaga kaakati nze awo namaze nenjiga ekintu kimu. Past will always be with us. Yes. Tusobola okukyusaamu mu bulamu nga gye nakulira mu kyalo nvuddeyo nzize e Kampala tandise okuassociatinga ne ba hafi nesanze e Kampala naye obuvo bwange byenkuze ndaba byenkuliddemu tosola bisinza maanyi kakyago maanyi g'abasimakulu nti kituufu kiyinza okuba abagagga abaaliyo baali bangi era kati lifestyle yakyuka naye tosobola kumugjamu kiri kiyakula kubanga n'ennyimba zakati zinzo bazimunywa ne tasobola naziyimba kubanga ali busy. So nze conclusion yange eri emu kyokola kinyweze bw'omala okinyweza ojja kikwata okijje gye kiri okitwale gye bali. Tukyusaamu mu nnyambala njogera neeyisa ndabika naye nga ekyo kyoli tusigala tuli ekyo. Yes. And then n'emyaka gino gijja ne gisanga ennyimba zino ziyinza okuba zaaliwo mulimu akayimba kenneekanga nga David Lutalo ke yayimba aka Mesach yayimba tuli okuteba otebuza tako kaani mbuka Mesach tuyinza okuba tetumanyi nnyo story yaako naye ate tuze ne tusanga ennyimba zino. This is the age tulimu relationships bufumbo bisigwa nsiimira kati tutegeera n'eyo embeera ne bato baffe bagenda kujja baagala ezo ennyimba naawe kiddayo nnyo ne content kube mulimu olimba lwotamanyi nti ddala aba mu myaka ng'etaano kuva kati lunaabeerawo. Content is key. Message gy'owa abantu is key. Ekirala kye nnalabye ekikulu mulaba nti nno bamama baffe banyumirwa ekikadde kya Frigo Katonda tumusabe bulamu tugenda nyumirwa ekikadde kya Eagles Production. I'm telling you, yes. Mulaba nti muwaana kubanga Afrigo kati ffe tujja kugamba yinganga generation kati ey'abaana baffe bweyinza okubeera na attached ku Eagles nga bakuze bawuliza muziki waabwe naye kati ffe abaaliwo generation ya abadde bategeera mu 2000 nga zigenda zijja kati Eagles badde eyimba tujiwulira bulungi. Naye kati kambuuze I don't know with our children wagenda kubeerawo ko challenge kati olanzeze ennyimba ng'eza Mesach kale kati nkuze so duteekamu ne ndunoonya ne ngamba ngenda kuwuliriza luno olwalimu Rem Precious naye ennyimba ezimu onkuba ennyimba ezimu zaazannyanga nga maama wo zaawuliriza kati oba ngambe kinga intentions ng'omanyi abaana abato si nti nokuwulira luyimba ddukwata naye bw'okula he n'olubako oluwuliriza lyrics ezo zikomawo bwe tutyo we twayiga ennyimba ezo abaffe bagenda wuuliriza ki alien skin era mulimu abayimbi bajja oyimba era ne mulembe gwa Mesach gye bali mwebali kyavula nga saazi tetuboogerako kuba kya mwena byabaalimu naye abayimbi baasigala buli generation bana abayimbi baayo. So now nga tunagenda Masaka kyasusse naye abantu b'e Masaka baagala nnyo ebintu by'okusingasinga competition Kampala ekoze etya katwalageko baagala competinga na Uganda zagenze wera sawa 11 ng'obutebe almost bujjudde naye kati ab'e Masaka batandisa akajanja kaabwe baagala competinga n'ab'e Kampala naye ne mbagamba bo ffe twasasudde emitwalo 10 muli bebiri bo Anti also by the way no yinzo ezo sente maye wotayinza zanda valuingira eri kiyinza okuba ebiryo gitoyiringiro gifuna kwe kumizo wano mu value ye Masaka Masaka gwe emyaka emitwalo ebiri abiri ge Uganda I know bale we bino byonna nno mbyogera ne president yabaddeyo president w'eggwanga gwanga Masaka byonna nno mbyogera mu mutima gwa kubebaza abantu be Masaka. Thank you so much. Then era njagala share Mesach ebeeko kyeyigiriza